Omuntu agwako obuzibu nga tebamumanyi olaba bakusasuza omulambo ne bakusasuza obukadde 2 ate nga sizina na zirina. Kati maama kyogamba omukyala agenda kufa. Sikyolowooza bya mulambo. Naye just njogedde in case. What case? In case. Kuba wali beera ya lubeera nti olwalero lubeera musanyuka ate nkera ne mubeera muki. Oba akala ayinza okulwala. Kulwala. Okufuna olubuto. Ekyo kijja kuggwa. Obadde okyanyumiza ku nnaku 3 mu lumu. 3 mu lumu tuzisanzeemu buzibu. Tukwatagana bulungi. Omukyalo ono kiki osinga omwagalako? Omukyalo oyo akyamusinga omwagalako buyonjo n'empisa. Afukamira. Yes. N'empisa. Ate yawa n'ebirowoozo. Gwanzi sifunangako mukazi awali ebirowoozo ti mwaka guno tukoleyo kino bwe kiti. Guno mwaka kibiina ki sikumbuli. Kibiina kinakomana koma mu kibiina kya mukaaga. Wasoma. Munnange waliyo banna abatasomerako ddala. Nga tebaagenda kweyadde ddala ne kusomera ekyo badde okimanyi. Nkimanyi bulungi nnyo. Kati okusoma n'otuuka mu P6 kya bugagga. Si bwe kiri? Bwe wakoma mu kirasi ki? Nakoma senior 4. Wow. That's amazing. Mugenda gatta obwongo n'omukyala mukulaakulane. Era bwe kiri. Kati gwe wafuna meka mu senior 4? Nze nafuna 68 aggregates nga zisinga naziyita. Saakola bubi. Kitu. Kuba kisooka nali neewerera. Wali weewa? Nali neewerera. Omuntu agudde yafuna ensambu mu ddiro. Naye kati omuntu afuna enkaaga yetandikirwako paka n'okweyongera waggulu. Era nakubakubala ne grade ne certificate nagifuna. Kati gwe wayitira mu grade ki? Grade 4. Grade 4. Naye nga nasinga kuyita masomo ga sciences kuba nali nsinga kutegeera chemistry. Ye namufuna na mukaaga. Wow. Mukaaga. Nentegeera ne mathematics. Ngirabirako n'Oluganda, biology, geography. Kati gwe wali oyagala kubeera kinga okuze? Bintu nali nsinze okwagala nali njagala bya engineering. Ng'oyagala kuba engineer nga naye chemistry g'osinga okumanya. Akola biki? Ebinyiiza byakuba nti bwe bamugambyeko ekintu ate atakisansanya mu bantu abalala. Kyekyo kyokka. Abe nga kisirikiranga nga ye oba nebisigala mu kisenge babiri. Kyekyo. Oyina olugambo. Ebigambo omukazi byakugamba ati ogenda eri ku galaji n'obibuulira abantu. Omukazi ebintu byagamba ogenda ku galaji n'obigamba abantu. Toyina mizi. Naija kunsirika. Nsirika. Abakazi wamusangako n'omukazi? Beza we bweyantwala ewaabwe nasangayo mmoja wange. Ng'abeeraawo ne maama we? Namusangayo n'omukazi nga yazaalazaala dda n'abaana. Naye mu kugenda beza namutwala n'ewaka ewaffe naye n'agenda nemutwala n'akyala n'atwala byatwala n'asuubiza bingi naye bimu teyatuukiriza. Kati we natuukayo ewuwe nasangayo ate mukazi nga yazaalazaala dda n'abaana. Masaka? Nga teyakugamba? Kati yaŋŋamba yabula yagamba n'abazadde bange nga we tugenda n'ono ne bamubuuza bye bamubuuza n'agamba kino ne kino ne kino. Kati we natuuka ewuwe ewaabwe Masaka nagenda okulaba ate kati alina omukazi. Omukazi ng'abeeraawo ne nnyazaalawo? Talina abazadde. N'osangayo mujjawo mukyalo. Wategeera otya nti mujjawo? Era wamusanga wa kubanga ongambye mwagenda mu nju yakupangisa. Nanti omusajja mwennyini yagamba kati bw'otuuse eno natya okukugamba nti ninayo omukazi kuba oyinza okugamba n'okola ki n'ongaana. Nambuuliramu n'agamba kituufu ono mukazi wange n'antwalayo n'amundaga n'antegeera nange neemumanya. Awe namanyira nti ninayo omujja wange. Naye era ewaka nga tumutwala okumwanjula bamubuuza bingi namubuuza tolina mukazi ati sirina wabula nazaalayo akaana kamu. Era kali wa baana 6. Mweyo omukazi?
Platinum Wellness Spa offers therapeutic massage services complimentary with sauna and steam bath for your full body cleansing. You can now get a Swedish massage, hot stones, sport massage, aromatherapy, salt ability hot stone therapy, Moroccan bath hammam, jacuzzi, and many more therapeutic massage varieties. We are located along Lukuli Road near Teletubbies Primary School, off Rumala Access, Kongebuziga. Call us on 0708 842 821. Platinum Wellness Spa, here to take care of you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abalungi abali kukitegeze halijozi abajjukira muganda ngono Matovu tukomyewo olunaku olwaleero Matovu yajjako ku mukutu kunagaye n'ensonga ze bambi. Lwaki tozalanga? Sizalanga kana kwasa abakazi 8 naye ngine kubukedde nakagendayo emirundi 2 ng'onoonya mukazi nga nnoonya mukyala naye buli mukazi gwempasa banziruka buddusi. Lwaki bakuzi? Abalala bawunzika banziri, abalala bawunzika badduka mbumba olw'okuba nina omutima mpale, abalala banziruka mbumba olw'okuba ndi mwavu. Olina omutima mpale? Owulidde. Kaakati omumanyi sijja kuwulira. Otegeeza ki nti olina omutima mpale? Kyentegeeza omuti guguno kale wentuuka ekiseera nga nasanyuse bulungi nga ndi ekiseera nga nasanyuse bulungi nga ndi n'omuntu nga nsanyuse bulungi nkomera ddala wano. Kati abakazi gye bava banziruka era ne bamakalika bannanga abo era babadde nga balaba nga ntuuse mu gundi gata naye nga sina gwe ngegata naye nga batuuka ne bansasira ne bagamba naye tumugulyeyo ku malaaya. Naye olunaku lumu bantwala ku malaaya egayaza wano we bantuusa awo egayaza ne bangulya malaaya okumutuukako yagamba yakuba nandulu yagamba bannange kino kiki kino kyentuuseeko n'agamba n'esente zo ziizo nanziriza 15,000 n'agamba ne banne bonna era bantira ddala bonna awo. Kati obeera otya n'omuti ogwo gwonna mpale n'ogulamu ne15,000? She wali otegeeza owange bakulaba batya nti otuusa oyagala kwebaka na mukazi ne bakwatirwa ekisa bw'otuuka okwagala okwebaka n'omukazi ogenda weereze bwoti? Nedda kali wentuuka ekiseera nga ntudde awantu obanga ndi mugundi kati gundi bwetuuka ng'oli mu muudu n'erinnya werinnya bagenda okulaba nga balabira ddala nga ntuuse wano ne basika ne bagamba naye munaffe ali bubi nnyo ate nga balaba bamanyi nti sinamuki mukazi abakazi bonna banziruse bakoze eki olina nakyolina ate nekisooka olina n'omuti munene nnyo oguteeka mu mwana waani oli kasajja kaavu nnyo. Omuggo gwenkana gutya like ngereza n'omukono gwenkana nga wano wennyini wano mukono gwange nga nagize bulungi nnyo. Wakozesa eddagala oba bwotyo bwe wazaalibwa? Nze bwe nazaalibwa naturally kale famire yonna famire neemu bonna bye balina. Kati bo baganda bobongo bawasa oba nabo babonaabona? Bagagga beevuga amamotoka bakitaffe bonna naye tebalinambangako nze wakagenda ne kubukedde toli mukazi gwe wali ofunye. Naye abakazi nga bagala nnyo okwepiica obeera otya n'omuggo omunene abakazi ne baba nga tebakuyaayaanira? Ngugambye nze simanyi nakumanyi kiki simanyi oba kizibu ki kyendiko simanyi kubanga nze bagamba nti nze ndi mwavu ekisinga n'okubaddusa n'obwavu n'omuggo. Kati omuggo ogwo bw'oguteeka mu muntu akuba nduulu? Bakuba enduulu bamanyi okuba enduulu n'abokumulira ne bawulira naye nze nga tebakirabangako bagamba ate gwe wakulirawa oli waawa eno zisimulabangako bukyambaawo. Sooka kati era bakuba nduulu olumu nabajja nawo olwo noono yasemba tiyampa nako n'agenda ng'atidde olw'omuggo wali toli mukomole n'atya nga toli mukomole n'atya n'agamba okulo ky'okutuukawo nga tebakukomola bakomola kwa bwereere. Nze munange njagalirawo bwentyo bwe njagalirawo ne bajja ne bagamba Matovu akubye mukazi akoze eki amatta mutazi ne bajja balabe omukazi nga bagenda okulaba azituse ku kitanda aze mu mulyango bamubuuza obadde eki niti wali omusajja yakula n'awola omusajja alina ekintu mu mpale omusajja alina ekintu mu mpale omukazi nasibyewo n'ebintu n'agenda ne bamugamba nedda ebintu ebibeera ndya. Olwo nga gwe otunula otya mu kaseera? Mutuufu naswalira ddala ne mpulira nga ntidde n'enswala ne ngamba papa n'omukazi simuleetanga katono kiki kye nnaba abantu bonna teri atakimanyi batya abasinga obungi bakuba ndulu bagamba nze ntidde nze sisobola genda n'omulala oli munene nnyo nga benneesamba
owulira naye nga te era onoba nga ntize bwe nti mpya nga nawo bulumi bwomuzita nga nsigadde nze nkyakwaze naye ngaomukazi agaanye era wekituuka nembeera nekugala gyoko nembeera nga nfa naye nga sirina kyakugira kyowenatasizaako bakamakani kamanange nebagamba omusajja tumutaase era kwekunfunira ne malaya awo webanfunira malaya okumutuukako yanziruka budusi yanziriza 15 nazingatukira nagundi kubuliri naye kyaddaaki mukama n'amuviirayo n'afuna sweetheart era sweetheart ono gwe tutudde naye wano olunaku olwaleero era nga wenjogerera balayika ndowooza bagenda kwanjula omwezi guno so tuzze wano okuba nti nno tumanye ebikwatagana ku sweetheart w'amatovu ne matovu batambuza batya obulamu bwabwe oba oli awo ate tubakwatire nako si bwe kiri maka yes bannaye mwebale kutulaba mwebale kutwagala mwebale kusubscribinga bajukiza nti abanakyuti hub webali okuba nti baguza ku majaani gaabwe gakusala weight bulambalamba banoonyeeko kobe mwami kobe mukyala bakolako bulungi nnyo mpoza ate aba platinum women spa yaabwe nayo nnungi nnyo balina VVIP treatment ye spa gye nali ngenzeemu nempulira nga omutima gwange kyekyo matovu oli otya yendi nyawo nsanyusa okulaba kale nyawo nsanyusa okulaba nyawo buuza ku bantu baabali ate obatunuulire nako bannange nsanyusa okubalaba bawuliriza bannange n'abandaba ku mukutu guno nsanyukidde nnyo ddala omulundi gwe basemba okukulaba ogujjukira omulundi najjako ku telefayini yayo eno BBS telefania HK media nga noonya omukyala naye mbonyebonye n'abakyala ebbanga ddene embeera gyempiseemu si nnyangu n'abakyala bantawaanyiza nnyo olw'embeera yange ne obuzibu byenfuna byange nti mbwavu nembeera kwegamba nga tiba buli agira buli gwempasa yagenda tewali gwali mpangaziza oti wuuno oba kumuzaalamu mwana ate nga n'emyaka gyendimu gyakuzaala mwana kati ono omugole gwe waleese ye aliive gy'okuzaala alirwedde era nze nange nsazeewo mbe redde oli redde oli otya gyendi gwe muli mutya nno tuli amanya go gwani manya gange bampita Kateme Monica Kateme Monica Kateme weddira ki ndi Wankima oli Wankima naye mama nga weemulabulira ng'abagole annago yatuusa ku byenjagala bino byenjagala maama mugole nga weemulabulala ate era kyenina okukola olina kwemoola omwami mulabaganidde ebbanga ki ebbanga kati tumaze mwezi gumu nga mwakeeraba nga muwangadde era tuwangadde nga bw'otulaba ye muwangadde anti fe omusajja yatugamba nti tawangaaza bakazi bwe waliwo abeerawo essaawa emu n'agenda ne wabaawo abeerawo essaawa 6 kati gwe ennaku 3 ozimanyi nzimanyi zikugendedde zitya si bubi bulungi omwami ali ate nga bw'omulaba tali bubi omulabirira kwegamba yakyuka omwami alina entuula gy'atuddemu bw'ati oyinza okugamba ali mu sofa muddi atavu oyinza okugamba oli mu sofa mu ddiiro wenna oggumidde ate nkola eki ennaku 3 zikututte zitya simbi n'akamu n'akatono kubanga olw'ensonga kye nali noonya nkifunye Katonda akimpadde omukyala ono namufuna eyo lwali tukima mazzi nemusanga eyo nemugamba nanzikiriza mwali mukima mazzi nali nkima mazzi namusanga ku luzzi eno waliyo oluzzi gye tuli eno wakyaliyo oluzzi bowa kati nemugamba nanzikiriza netukwatagana bulungi nnyo nembeera zonna buli kimu waavu wange buli kimu nememba nga nfunye omuntu omutuufu anasobola okukuumira embeera zange naye abewaabwe nenyogerawo nabo
nenga bagamba nanze alina omuntu wamwe ne bangamba omuntu oyo twetaaga okulaba bwe bukakulizo bwenkola ki bwe banteekako bangamba banetaaga okundaba mu kuno omwezi nga 28 ye final date gye bandaga ate ennaku zisikozeeki zigenze. Omwana muwala bamuzaalawa? Bamuzaala Kamuli Busoga. Wafuna omukyalo omulungi Abasoga kodeeyo. Tubuuzeeko mu Lusoga saakubirako awo. Muli mutya? Tubuuzeeko bannange ng'olina engundi ensonyi. Si ensonyi. Naye nti ebbanga lyemaze mu Kampala oyinza ogamba nti sirina Musoga. Kube olulimi luntawanyatawanyamu. Olusoga. Lukutawanyamu? Si kyewakulira? Anti nakulira era nkulira eno mu bibuga. Okulira eno mu bibuga. So kati okuba otya? Kyankoba nti mbeere ndikoba nti nga bamukoba abazaire okuba nga bajja ewaka okuba nga bamubona bategere ekituufu. Nina omusaada obanzira kye kwenda okutegeera ewaka babone bategeere ani alina omwana waife ekyo bali kwenda okuba nga ajja ewaka bamubone oba bamutegeere. Naye mama ng'oli siriyasi mugole nyabo ng'oli siriyasi bulala era kwe kusala kwange. Kano kasikini ndowooza omwami akusiiga omuzigo buli kanaku ogw'embaga. Matovu owaaya ali wakisi osamusiigani anamusiiga. Tewali ayinza kamusiiga mulala kuleka nze know okuleka gwe nze kalina okamusiiga era kati ku ssaawa zino neetaaga buyambi. Weetaaga buyambi? Alina kyalina kubanga anyambeko ennaku ziweddeyo eno budget eno ogiraba eno ogikwatamu mutuufu eweza miliyoni 2 n'okusooba ikumpi eri miliyoni nga 3. Ebintu bye bansaba bingi ate nga kuliko n'emitwalo sente zenina okuwaayo eri emitwalo 2 ag'okutegekera. Kale kati budget tugenda kugiyitamu. Njagala osooka omala okumbuulira ku laavu yammwe naani ne Kateme Monica. Olina erinnya eddungi okimanyi erya Monica? Omanyi kyeyitegeeza? Bazadde wa baakubuulira? Ate bambuulira. Tebaakubuulira? Gwe wasoma paka mu kiraasi ki? Kati gwe wasoma paka mu kibiina ki? Sooka ombuulira. Kibiina kinakoma mu kibiina kya mukaaga. Wasoma. Munnange waliyo banna abataasomerako ddala nga tebaagenda kweyadde ddala ne kusomera ekyo badde okimanyi? Nkimanyi bulungi nnyo. Kati okusoma n'otuuka mu P6 kya bugagga si bwe kiri? Gwe wakoma mu kiraasi ki? Nakoma senior 4. Wow, that's amazing. Mugenda gatta obwongo n'omukyala mukulaakulane. Era bwe kiri. Kati gwe wafuna meka mu senior 4? Nze nafuna 68 aggregates naye nga zisinga naziyita. Saakola bubi. Kitu. Kuba kisooka nali neeweerera. Wali weewa? Nali neeweerera. Omuntu agudde yafuna ensanvu mu ddiri. Naye kati omuntu afuna enkaaga yetandikirwako paka n'okweyongera waggulu. Era bakubala ne grade ne certificate nagifuna. Kati gwe wayitira mu grade ki? Grade 4. Grade 4. Naye nga nasinga kuyita masomo ga sciences kuba nali nsinga kutegeera chemistry. Ye namufuna na 6. Wow. 6. Nentegeera ne mathematics. Ngiragirako n'Oluganda, biology, geography. Kati gwe wali oyagala kubeera ki ng'okuze? Bintu nali nsinze okwagala nali njagala bya engineering. Ng'oyagala kuba engineer nga naye chemistry g'osinga okumanya. Bwe saali badde engineer nali ngenda kuba gundi pharmaceutical okutabula eddagala ebyo mu laboratory. Kati ekirooto kyo kyayagala okukikuza singa ofunayo omuntu naga kankuzeeyo. Kati emyaka gigenze kati budde buno kati bwakagala kukwekolera maka nakwezaalira baana. Maama kyogamba abazadde bo tebasoma. Wamma abazadde tebasoma. Wamma Monica wafuna omuntu naga akuzeeyo mu P7 ogenda.
ate gwe uniform eso kunyumira kubanga wasala bulungi akaviiri omuntu abakulanga oli student mtuufu oddayo wamma kituufu nsobola okuddayo nensoma oddayo n'oyongera ku bitabo byo nsobola kyokka nagambye mbu ye tayagala kuddayo ogenda okufiirwa ba investor so naye nga kati emyaka kigenze kuba kati ndi myaka 3 ekyo kyokka myaka 3 mu 5 oba tukyatula mu kiraasi banno naawe bali mu myaka 4 myaka 6 tosobola kwenkana n'oli omuntu wazaddwa mu 2000 obwongo obwe emyaka 17 ate nange emyaka 3 mu 5 ntule mu kiraasi nsome senior 5 senior 6 butuufu bagamba banjereka bujereka tomusupportinga akuddayo okusoma omutegekera break n'omutera mu container n'agenda n'asoma waba asazeewo ntayagala era tosobola mutegekera break waba yagadde nti ayagala kuddayo okusoma era nkikola nga baby mutegekera nga baby a baby era byalavu byajagala okuwulira ogambye ekibatovu nkugambye nze kati okuddamu ebyo wakiri mpamu omulimu oba gwaki oba gwa mutwe ng'ogwo oba kuvuga mmotoka oba kanika webityo wabula wategeera emmotoka wavugamu ku mmotoka bukyangamba wano yimpeemu olabe nakati oba olowooza tinkulimba yiiyo gimpe olabe ngamba we nava wano wavugayo ku mmotoka nali ngivuzeemu bakuwa wakunakuwa nze nzivuga era ddala nibubuuza abagundi bange nziyisa bubi nnyo ku garagi banaiba wayagala emmotoka mbasabira mufune emmotoka akuvugemu era nange ekyenjagala bambi omusabira omwami buli kanakwokera nja kusaba olw'ensonga nange gwe yafunye ndinga omusumba mulamba ndi mwegayirizi ate era nimuweereza akimanyi uweereza ku kyaki mulina kyaki Victoria kyaki eri awo waggulu awo ngalamye gyogenda n'oweereza gyempeerezaamu osulayo tosulayo sisulayo omukyala tomukiriza genda mu overnight kale wabanga yagize nga mbulidde amakuba amatuufu nsobola omukkiriza n'agenda tomuwerekera jjukira nze nsoma ddiini ndala ndi musajja fomya mu kasoliki pasoni ndi mukatuliki kati ate ali bona again mu mulokole naye ekikulu ebyo si gundi si nsonga ekyo ekikulu kya byonna kukwatagana ate ffenna tusinza katonda omu wategeera ensonga eyo moniko badde okyaŋŋamba oli muweereza abaweereza be batya nje mwabaddamu kazindalo nga pasita ayogera omuweereza nga nze omwegayirizi ndinga atwala ng'okwegayira nga example ninza okwegayira ku lw'omuntu nga mulwadde katonda n'akola negayira nga ku lwa Uganda monika wegayirire ku lwange kati olina nga kizibu ki olina okuba n'ekizibu nenegayira ku lulwo njagala ssente njagalayo obukadde nga 2 awo katonda gy'akola nja kwegayira ku lulwo amin abalungi abatulaba munansonyiwa nze bwentyo bye bintu byange sagala nnyo sho nebowa ne tukaaba nnyo ne tunyiiga nnyo tunyumirwa wetukola ki wetutambuza budget naye nga tetunaba kugendako mu budget badde nkyabuuza mwana mulenzi ono ennaku 3 mu lumu zikugendedde zitya ati zingendedde bubi ku mwana muwala ono kuba kyena noinoonya nakifunye omuntu omutuufu talina buzibu bwonna ndabirira njoleza kugololera mpe emmere buli kimu mu budde buli kantu konna nekyaya mubeera mu budde sirina buzibu bwonna emmere agikuwera mu budde tanvuma takola atya mpe ekitiibwa manikayo bali kulabirira omusajja emmere ogimuwera mu budde nga bwayogedde bannaye munyumiddwa obufumbo munneegombesa bwe tutyo kati ogenda kumba mu gomesi nga 28 yenteekateeka era bwekiri bazadde bo bwe bagamba bwe baali bagamba naye era kati nze ndaba ng'enkyukakyuka eriwo bagamba tugenda kukyala mugenda ate oyogera kaama tewali buzibu ebintu bino nze n'abazadde nze nayogedde n'abazadde omuntu tajja akutolera ku mulundi ogusooka akutolere ku kukyala akutolere ku kwanjula akutolere ne ku mbaga so kye baakoze bwe bati bagambye mujje lumu tubawe ebbaluwa eyo nga temugenda kudda wabula ebbaluwa eyo tubaweere ddala ebbaluwa kubanga okudda mugende mugati bw'embaga
tugenda bigatta wamu kwanjula okukyala n'okwanjula. Monica eyo gye tulaga ye wammwe abazadde bagamba ki? Omusajja tatuuka n'ebyokukyala bye ne bamugoba. Si bwe kiri nga bw'ayogedde kuba gwe batera n'okukubira amasimu kati naye najja n'ambuulira. Obadde ogamba otya kuba olina ky'osoose okuŋŋamba nga kirabikamu abatannakiteesaako. Nga bw'agambye bwe kiri mugenda kukyala kwe kwanjula. Ate ng'olingaanyiza. Sinyize. Oli bulungi? Ndi bulungi. Nze kasimayiro buli kiseera mba nkaagala nkali waggulu. Ndi bulungi. So kati kwe kukyala we munaamala nga musonda mbaga? Mbaga kati bwe tuba tumaliriza ebyo kati ekiddako kyakugatta. Oyagala kugattira mu kkanisa ki? Badde njagala bangattire mu kyaki yange yabalokole ya Victory. Kati ono omusajja omupentekosto gaye you are Pentecostal? You are a Catholic? Yes. Kati baba bagenda kugatta batya? Kati ogenda kwegatta otya n'omukyalo ono ng'ate gwe oli mugundi? We shall sit together and discuss of that issue of that setting of kale kangambe kali tujja tuula twogere ku nsonga eyo. Kati tutuula ku nsonga eyo omukyala wanagamba ati nze tugattiwe mu kirokole nze nsobola okutugatibwa naye nze n'ekintu tukiyita oba gatibwa naye mu kikatuliki ye nadde mu kirokole ki kye tuba tusazeewo ye naddayo. Ono sitongi tosobola mumalaga mutwale eyo okusinziira mu kulaba okwange. Naye nga tekijja kuggwa nze manyi ekyo kijja kuggwa. Obadde okyanyumiza ku nnaku 3 tuzisanzeemu buzibu tukwatagana bulungi. Omukyalo ono kiki osinga omwagalako? Omukyalo oyo kyemusinga omwagalako buyonjo n'empisa. Afukamira. Yes, n'empisa ate yawa n'ebirowoozo. Gwenzi sifunangako mukazi awa ebirowoozo ti mwaka guno tukolewo kino bwe kiti. Guno mwaka yagamba mukole ki? Tugulemu poloti. Kati sente za poloti weziri? Kale nali ndibandandisa zijirako naye kati engeri gyebiri bino binga biyingiddemu neŋŋamba kanjire bino ebintu bino sooke bamanye waabwe bamanye ti nze alina omuntu waabwe. Sakita ati senga omuntu abaako obuzibu nga oba alwadde oba akoze atya bagamanya ti omuntu waffe yagira naye kati senga omuntu agwako obuzibu nga tibamumanyi olaba bakusasuza omulambo ne bakusasuza obukadde 2 ate nga sizirina nazirina. Kati maama kyogamba omukyala agenda kufa. Naye just njogedde in case. What case? In case. Kuba wali beera ya lubeera nti olwaleero lubeera musanyuka ate nkera ne mubeera muki oba akala ayinza okulwala kulwala okufuna olubuto bwebityo byonna. Omusajja omusobola nja musobola olaba omusobodde ennaku 3 ate ezisigaddeyo kinaaba kitya. Kane kati onzisanseko olaba omunsoboledde eri ebbanga ate olwo ezisigadde kijja kusukkako mazima naye ng'ali atya omwami ono? Omwami tali bubi. Embeera ze bamututiisa dde ono bamututiisa yakunze mulabamu nsi omulabamu ensi n'eggulu nga bw'oyogedde tubuulire mulabamu ebirungi talinamu buzibu. Kati ng'olinga ayagala okukaaba omukwano gukususeeko maama ono naavwe mulume mukaabya n'amaziga nkugambye nze simulinaako obuzibu bwonna ye muntu ansobolera mu mbeera zange zonna naku yange na buli kimu oyo mukyala agenda okunzimba era kati saawa zino era wenzisuba nemusuba nesagenda waabwe nesasasula bintu mutuufu omukyala bajja mutwala kale nobe nako oba mutwaleko kati which means yensonga yakinwana nekwidde n'omulanga ndi mukwekwira mulanga asobola okunyamba anyambe. Bakutwala bwe batyo nga gundi basika ku saati omusajja womutegeera embeera ye mbwate bwe batakusasula mu bwangu ate nti bagenda kukutwala abe n'obugumiikiriza wanagumiikiriza era
teri kye kigenda kulema tujja kubeera ffenna. Okirabye ekintu ekyo naye otutaddeko pressure ontiisizza. Netuufu kikulu nti n'abazadde bennyini banneetaaga okundaba. Kituufu. Banneetaaga okundaba. Kati eno eri bajeti y'omukolo gw'okukyala Matovu Joseph nga 28 omwezi ogw'omunaana 2024 abali ku HK Media eri omwana munne Kateme Monica. Monica, oli waidenda waiganga? Wakamuli? Ndi Wakamuli. Wakamuli. Okay. Abaana b'ekamuli muli balungi. Era nga bwondaba. Naye kati akaviiri ng'okasala bulungi. Omwami yagaana okasiba. Oba gwe toyagala kusiba nviiri. Ndaba abakazi ennaku zino munnaye basiba misono basiba kkala mmyufu. Omukazi wamugano siba enviiri. Enviiri ngenda zisiba. Oba toyagala zikuza. Ngenda zisiba ku lunaku nga tugenda ewaabwe. Ennaku ngezi. Muli kuyagala kwambala kkala kyeza kuno. Kala yesinga kala ki? Ekusingira. Asingira eri red. Era gw'olimu. Wategedde. Wategedde kwesa kwa HK Media n'okuba mu ka favorite color. Ate changing dress. Banjagala white. Mama ng'olonda by'abakungu. Ati byenjagala byensinga. Favorite color yo eri ki? Yagala okwambala ko resort. Esuuti anzingira kwambala kanzu. Ekanzu tosaako kooti. Kooti ngenda kwambala black yesinga okunyumira oba bbulu. Ze kala zinsinga okunyumira. Black oba bbulu n'engatto black. Ayina engeri gy'atuula bw'atya n'owulirira ddala nga musajja awedde emirimu. Ate oyo omusajja ategeera. Ate oyo omusajja gw'olaba nti mu maaso yajja kuba n'ebintu eby'omu maaso byola nti by'amaanyi. Yeah. Njagala omusajja akkiririza omukazi akkiririza mu musajja we. Nkwagala nnyo Monica. Ekisoose ku lisiti ye sukaali kilo 25 bwe kiri. Buli kilo ya 10 bannaye bakadaama bankuba kyeyo 10 oyinza okugamba muguliddeyo kilo 3. Si bwe kiri? Bateeka ku nnamba yaani? Matovu Joseph ennamba eri ki? Ate tunneeyongerayo. 0785 55 92 again 92. Airtel 07. Odduka speed gisome mpola. Okay. MTN yange eri 0785 55 92 again 92. Then Airtel 0759 35 40 85. Kale oteeka ku nnamba y'Amatovu togeza nompa ssente zitali zange okujjako oba tomufunye osobola okunoonyako pozi n'ekirala ndeeta kapozi wano eno ne mbasondera ssente ate ne mmala ne mubambuuza bano we bayawukana tebankubira so singa bankubirako nga baawukanye n'enkomawo ne nyinyonnyola abantu banaye mwana muwala tokyawa omusajja abakazi ennaku zino mulinda ne bamala okubawasa bwe bamala okukuwasa n'okyawa omusajja ng'ofunye ekitiibwa. Sisobola mukyawa mpozi nga yaleese obuzibu. Munnaye tujja kugyeka muli ne kamera tubanje ebintu. Omulabo ono sukaali kilo 25 ojja zisesema. Bifa amaka gyalaga ewaffe bakazi ewaffe baddiini mama musumba mulamba ate naye begamba Katonda oba yakola kisimanyi nange kyendimu naye kyalimu mukadde wa kanisa ate mwegayirize begamba ewaffe baddiini temweraliikiriramu. Okay. Yeah. Kale ebisigadde ngenda bikubuuza kansooka ensomera abantu budget. Waliwo omuceere kilo 25 kilo buli kilo ya 10 si kyo Matovu. Kati kitegeeza nti woba oyinayo 10 oyinza ogamba muguliddeyo kilo emu ng'oteeka ku ssimu y'Amatovu. Bw'oba tosobodde mu kuno okunoonyaako naye osooka wa Matovu. Sabbuuni ebokisi 3 zebaasaba. Box 3. Yeah. Box 3 emitwalo 5 buli box. Omuceere ngwogedde ye rice. Okay. Kilo ya 10 bagala kilo 25 si bwe kiri. Nzogedde sikubuuziza. Kati tugenze ku sabbuuni box 3
buli box ya mitwalo 5 ya sabuni bagale box 3 cooking oil ye butto e box 2 buli box ya mitwalo 5 cooking oil ali mu box kati owa saketi otwala wa saketi totwala bidomola kali nyizo twala mu ebidomola nyizo twala wa saketi sisi asinzira ati naye mbadde njala ntwala ekidomolera ati at least kali tabiri oba lita 10 kinasinze ene webiri wano bingi tuyinza obutabimalayo kuliko soda crates 10 buli crate ya mmeka ya mutwalo kakatoni buno obutini amaze box 10 buli box yagumu 8 emigaati 5 buli mugaati gwa kakaaga oyinza ogamba nti nze muwaddeyo emigaati 10 oshegeera kiba kimukolera matchbox ebibiri mubitwala wakubuko batwala ebibiri ku otwala akasaketi wammwe akabibiriti mutwala ebibiriti tutwala akabiri omu waliwo emikolo egimu gyendabako nga batwalako n'egundi n'amafuta ne batwalako bye bayita gundi kasuze katya bayita kasuze katya amafuta bibiriti waliwo n'ekirala wekigenderako awo embuzi ozaayo embuzi anti embuzi bakwanjula ebyo mbuzi ebyo naawe anti bw'otwala omuwala obudde ne bukyo ozaayo enkeera embuzi weba gyeri embuzi gyeri embuzi sigirina saawa zino omusajja wamuwa embuzi lwaki simuwa olina okutwalayo embuzi omuwala yakuwa embuzi njagitwala ate ogaito giyina kati onaatwalayo ki njagifuna ngitwaleyo inshallah kankusabire tea leaves amajani box 2 emitwalo 7 buli box yeye amajani ya box ya mitwalo 7 oba kasambu yes enyama kilo 5 ezo zirina okwongerwako olw'ensonga awo kale twakikola nga tupapa naye nga zirina kubanga 10 kubanga eri gye tulaga bangambye famire y'amaanyi balina okugabanamu enyama kati tulina okwongeramu atirisi ekito nga kilo nga 5 era ne zibaamu 10 kati lwaki wawandiise 5 ewammwe baagala kilo meka ez'ennyama sikulimba tebakimbuulirako mpozi bwe mwali mutudde n'omusajja gw'omanyi famire yo wamugamba otya tubuulire totya oli tuteeseza ggwe namugamba era ekituufu ezo ennyama zewateekako kiro 5 ntono nnyo tezimala kuba kati banaagabulako nammwe abako ogenda n'abako bameka bale mu kusooka babadde bangambye abako 5 naye ate kati bangambye tuyinza okubanga nga 10 kubanga omuntu tajja kusondera sente mulimu abayagala okusondera ate amala agende tojja mugaana oba olina okugenda naye mugenda n'abako 10 nga 10 oba 8 kati zino ze gomesi gomesi lansalira ekanzu ya taata ey'omusiramu eri mitwalo nga 9 omuko senga basenga mama ne mama transporti ate omukyala byanayambala nga sibirabako birina okubeera kuba nabyerabira obisaako naye nga zeno emitwalo 2 gino ze zisookayo mu gundi eri okutegeka omukolo nga tuve eno tubasange nga tuba tutegekedde olina kusooka baba mitwalo 2 yeyo ebbaluwa gye bansaba era nekamakya bava kiŋŋamba nina okuwaayo ebbaluwa kati maama ono gino emitwalo 5 gyegitya egyo emitwalo 5 egyo gino emitwalo 5 egya maama gyegyaki egyo emitwalo 5 gyegyokuteeka mu bbaasa ye ndowooza oba gyegyokutunga gomesi ye webiti ebyo naye nga bangamba nogiteekamu ebbaasa ya maama ate 5 gya taata 5 gya taata nayo gya bbaasa nogiwaayo senga mitwalo 2 gye muwadde senga kale kinasinza kiyinza okubeera 2 naye nga nabalidde bwentyo simanyi gundi bano bajjajja gino emitwalo 6 gyaki mitwalo 6 yona wandise kale mistake naye nga erina kubeera nga 2 2 kubanga gundi wano giri 2 wano ani yakuwandikidde budget eno kale abazadde bwe bansomera ebintu bye baagala eri
kati nensuna omuntu wali omukyala nemusoka nengendako ku gundi ku dduuka nensoka namuzaawo ku bintu ebimu nembiwandiika kati onawandiika nensoka ntandika okubikubisaamu nendinjira gino emiwendo okubifuna emiwendo gyabyo kati olwamaliriza nendyoka mbigatta ne transport biki byonna byebaagaze ne ssente ziri ze baasabye nemigatta nga eri toto obukadde 2,714 naye ng'ate ebisuukamu kubanga luno ebintu bye nerabidde nganze omunnyo nagwerabidde oguwandiika nagubuuza ku dduuka kasaketi kali mu mitwalo 2 ate sukaali sukaali yenna muwandiise then sukaali wuuno wano sugar zize number 1 kati enyaanya nazo nazerabidde kimanyi ziyinza kubanga mu mitwalo 5 bwe watyo ate obutungulu nawo nabwerabiddemu ne green pepper ne carrots kale ebirungo byonna nabikoze eki kati ku zino eno ssente gw'oyinako mmeka nze ekyamanyi ennyo mutufu mbadde sineetegeeka era kyenakoze ssente zenagize naguze kagundi ka kilo 10 ka muceere kyenkyategeseewo ennyo entandikwa kati weetaaga obukadde 2,764 oyinako oyinako akasawo k'omuceere ka kilo 10 oyinako akasawo k'omuceere ka kilo 10 yes zino zonna sente zigenda vaawo zijja kuvaayo neetaaga bukiyambi kati weetaaga miliyoni 2,600 oyinako emitwalo 10 ez'okwanjula omwana ezo gundi kati neetaaga era zo sente mutuufu banyambeko kubanga ennaku ziweddeyo zigaza 1 week kati singa 1 week etuuka nga abantu tebannaba kusondera sente ogenda kukola otya kati nze kyensaba kiri ekintu kimu kubanga ku zino miliyoni 2,700 bw'oba oyinako emitwalo 10 kati nze kyonna ekinaaba kisobola ate ng'otuwadde on a short notice nende kati olaba nze kati nze kaŋŋambe bwe nti kyonna ekinaaba kivudde mu bantu kyenja okugenda nakyo nze ndi mumalirivu era nje kyenja okumatira ndi mumalirivu ate era ndi mumativu nja kuba mumativu era nja kwebaza Katonda mwebaze olwekyo kyabankoze eki kyabampadde n'abantu abampadde basabire omukisa era beyongere ne mu mirimu gyabwe ne mu bizinesi zaabwe byonna ne mu byetaago byabwe ennaku zino mpulira nti n'abasajja bw'aba agenda okukwanjula naawe omukyalo oyongerezaako ssente ekiri oyongerezaako mmeka nti bwakuba nti nze sirina mirimu gyenkola nasinga nina singa nange nkyegattamu nenyongerako mugenda ne bakwanjula kati okola mulimu kyesaawa eno kati sirina mulimu gwekola obeera waka ng'olinze mwami weewunda bwewunzi weesiiga kazigo okola buyonjo era bwekiri nga bwogambye kati osuubira ddi okufuna omulimu ku byalo kuno tekuliiko bakyala baagala kubooleza ngoye ebiki ebyo oba egyo togisobola era ngisobola egyo onoonyanoonyako era anoonya olumu ne bikuggwako n'otuula n'olinda omwami n'otokosa ettooke nenda olulenzi lwange olulenzi ne bakuli ate aba alina kola atya kuba naffe abasajja tuba tetulina kutuula awo tuba tetulina kutuula oba olina kati gwogenda kupakasanga buli kanaku mpaka saa buli lunaku bayo tojja kutuula omuntu wapa ndi omusuza enjala olina okuliisa abaana olina okuliisa omukyala abaana baliwo abaana jajja n'abaana naye mba nina okubalabirira kuba mba nina nti ekitaabaana bali 3 mami olina abaana 3 nga bayogedde naye maama ng'okula bulungi ng'ozaala bulungi gwe Katonda wamuwaaki ndowooza ndabika nakulya bulungi n'ozaala bulungi kati abaana bano 3 ba musajja omu taata wabaliwa taata babeera kijabijo mwayawukana oba just wavaayokko munnange tetukusondera ssente ate neddewo omusajja tujayisibwa bubi nga bw'oyogedde tetwekyawa bwekya naye bola omukwano gwaggwawo buzibu ki obwaliwo obuzibu obwaliwo nti musajja yali nga anywa nnyo omwenge kwegamba obwenzi buba buyitirivu
Eyo kyokka kyentya. Mwekebeza n'omwana ono. Oyo twekebeza naye. Mwekebeza. Twekebeza. Ng'ali tayaali. Ate gwe. Nange. Oli tayaali. Kati wali buzibu bwonna. Namukyala wamusasasa. Namukyala wamusasasa. Mwekebeza nga oli tayaali mami. Nange. Webale kwekuuma. Kale nnyabo. Yeah. Omusajja yali anywa omwenge n'akomawo ekiro n'akkuba. Teyakuyisaamu kumpi. Okunkuba teyankubanga wabula ng'awoogana nnyo. What? Ng'awoogana. N'abazuukusa mu tulo. Abaana babeebase yabawooganya n'awoogana n'abazuukusa abaana bange muzuukuke biki nga mpulira nga abakyala nga mufumbira ku bubi. Wali omaze naye ebbanga ki? Tumaze n'emyaka 7. Mukwano oli mufumbi ojja kufumba. Ono ojja kumusobola kubona ali yekka. Naye kati ono n'amuzaalirayo ku mwana. Nga ndaba olina abaana 3 balamba. Ate oli akyali bebali. Oli ndaba akyali muto. Mugenda muzzaako. Bwe tulina mumuzza uyo mwana atuuse okuzzaako. Atuuse okuzzaako. Abantu baddizaako ku myezi 2. Abantu baddizaako ku mwezi. Kati ow'emyaka 2 nga kisibuzi. Amazima amatuufu bagaliza obufumbo obulungi. Nsanyusa okulaba nti nno afuna omukyala. I'm so happy for you. Okay. Kati nze muno ngenda kulondamu kye ngenda okubagulira. N'abalala banaatandikira wano saagala mugambe nti omuwala yajja n'atuggyako interview n'atabaako nakyatugulira. Bambi abali ku HK Media mubeeyo omusapootinga ekkapa eno lwakuba abantu balina okutya munaye mukyalo ino tusuubiza. Nze ndisenga w'abaana abalenzi ku mutimbagano wano eno. Ndi mukambwe we tumala okukukima ewammwe ate omusajja waffe n'omuyisa bubi tujja kukuleetera kamera. Isobola. Naye gwe yafumbako emyaka 7 nkwesiga. Era neesiga. Biki ebirala ebyakulemesa olwo omwami ng'oggyeko okunywa omwenge? Yali tewaliiwo kirala. Yali akulabirira? Yali nga ndabirira. Kubanga ssente bwazikola bwazinywa. Mu kusooka nga yakanfuna yali andabirira bulungi. Naye bwe twaweza abaana baffe nga b'obalaba 3 embeera n'ekyuka. N'atandika okunywa omwenge beera yali mulokole. Kati bwe twali mu bibuga ne tugamba nti katuddeyoko mu kyalo ekibuga kigaanye ne tuddayoko mu kyalo. Kati bwe twatuddayo mu kyalo n'afuna ebikoosi ebinywa omwenge kwe yatandika n'anywa omwenge. Kati embeera n'etabuka. N'akutabula nga tomutegeererako ddala. Kati sobolako naddala. Kati bwe mwagendako mu kyalo mwagenda waka muli? Ewuwe waabwe. Owuwe waabwe? Masaka. What? Wafumbirwa munna Masaka? Anaye banna Masaka namuswaza. Nywa omwenge nga yimujjayo muleekaana ekiro. Anyway, si mwenna temunyiigira. It is just a statement made. Mbeetondera bambi. Annange nga kika. Kati ne muvaayo mwali mugenze wa wanyazaalawo nga gye mbeera ng'obulamu bubalimye Kampala. Tugenze ewaabwe. Obulamu bwagaana ne tugenda ate ne bigaanirayo. Ate bitya? Nayo n'ayongera n'ayonoona. Naye nga bazigenda kusobola eno tugende mu kibuga tuddeyo. Kati eyo yakolayo biki? Leero omwenge muyitirivu ng'abakazi tabasuula. Oba ebbuba lyeri akuyitirirako? Abakazi wamusangako n'omukazi? Beera we bwe yantwala ewaabwe nasangayo mmoja wange. Ng'abeera awo ne maama we? Namusangayo n'omukazi nga yazaalazaala dda n'abaana. Naye mu kugenda beera namutwala n'ewaka ewaffe naye n'agenda nemutwala n'akyala n'atwala byatwala n'asuubiza bingi naye ebimu teyatuukiriza. Kati bwe natuukayo ewuwe nasangayo ate mukazi nga yazaalazaala dda n'abaana. Masaka? Nga teyakugamba? Kati yaŋŋamba yabula yagamba n'abazadde bange nga we tugenda noono ne bamubuuza bye bamubuuza n'agamba kino ne kino ne kino. Kati bwe natuuka ewuwe ewaabwe Masaka nagenda okulaba ate kati alina omukazi.
omukazi ng'abeerawo n'ennyazaalawo talina abazadde baafa omukazi omuvubuka nga talina. kati awo gye mwagenda e Masaka waali waani? Gye twagenda twali tugenze waabwe naye nga twagenda mu kitundu kya kupangisa tube nga tugenda ne tulima alina ekibanja nampaako ekitundu ntandika okukola naye nga mujja waffe tanjagaliza ate atya anti bwe nalimanga emmere nangamba ono omukazi omusoga bazze nnyo n'ebisiraani biki nengamba anti ng'omanyi ng'anima emmere yange naye nga bibala nnyo naye ate nga ye ne bamugamba laba omukazi avudde e Kampala akusinga ati okulima laba omukazi akungudde bingi kati naafuna ebbuba nagamba nazze n'ebisiraani nazze n'eddagala negamba nze nina mukisa gwange. naye ng'ekituufu wali ozze naki? namukisa ate nze ni mukazi nkugamba ni mukazi mulokole ebyange bwe bityo naye yafunangamu ebbuba ebyaffe bye tulima byafuuwira afuuwira omanyi ffe twalimanga bumonde buzungu naye bwe twatuuka sizoni nga tumaze okungula tubitwala twakera ku makya nga bonna buteeseko eddagala nga bonna bufudde kati omusajja bwe yafunanye nengamba nedda tetugenda asobole ntuddeyowa mu kibuga. kati njagala ombuulireko wano we wagenda n'osangayo mujjawo mu kyalo wategeera otya nti mujjawo era wamusanga wa kubanga ongambye mwagenda mu nju yakupangisa? Anti omusajja mwennyini yagamba kati bw'otuuse eno natyo okukugamba nti ninayo omukazi kuba oyinza okugamba n'okola ki n'ongaana. Nambuuliramu n'agamba kituufu ono mukazi wange nantwalayo namundaga nantegera nange nemumanya awe namanyira nti ninawe mujja wange naye era ewaka nga tumutwala okumwanjula bamubuuza bingi namubuuza tolina mukazi ati sirina wabula nazaalayo akaana kamu era kaliwa baana 6. mwoyo omukazi naye abasajja nga mukisusa kati abo abaana bo yabalabanga ddi ng'akulimba nti agenze mu kyalo nga kumba agenze laba mukyala we? Yangamba ngenze kulima ngenzeeko mu kyalo kulima naye nga tambulira kituufu nga bwagenda okulima akomawo n'ebintu ng'akomawo n'emmere omukyala nga yalimye omukyala nga yabalimiddemu ab'oku kibuga olabye kati okwesonsa walisigadde no mu kibuga nga bakulimira onansonyiwa ssebo omugole w'okumuwa amagezi otudde owuliriza mboozi? Mbadde mpuliriza. Yabikunyumiza byonna? Yabinyumiza era yatuuka namba nga amuleseewo yafuna omukyalo omulala Munyankole munne kati n'amulekawo emyezi 2 ndaba nga omukyala talina kyakulya. Munyankole munne? Omusajja naafuna omusajja. Ate omusajja w'e Masaka ate Munyankole? Anti bababeera. Omunyankole weeyo? Kati yafuna n'abeera naye omusajja mukyala kati ono naaba nga amusuddewo nga talina ntandikwa yonna gy'atandikamu ti wuuno anoonya bakupakasanga okolwa kakikota n'emmere nga yagyenonyeza yaweerera abaana kati nagenda okulaba nga myezi 2 ali mu muzigo talina ne landiroodi amugobaganya agala kumukulira mu luggi ku lwajja ne mugamba munna musajja asenga batalujenze naye badde nkwetwalira kuba nange noonya muki mukyala gwakubeera naye. Nangamba tugende tuve wano. Nangamba najjako ewange n'alambulayo lwajja n'asiimayo nangamba ku lunaku lundi tugende ku musaayi konze kaya tenze kininamu obuze ate nakyensinga okwagala olwamaliriza ne twava ku musaayi ne mugamba kati parkinga buli kantu konna transport wange buli kimu ebyokuleeteramu bibyo mbikuwadde nengenda nali jalafuna motoka nga enseera mitwalo 3 nfuna tukutuku nenjinda ngende waka nendirika buli kimu nemuteeka ewaka mu magundi mu maka ga musajja munno n'ogenda n'otikkayo omukazi n'ebintu by'omusajja n'obiteeka ewo. Nedda bwali omukazi olw'ensonga omukazi omusajja yamudduka yamugamba afune omusajja omulala era n'agamba n'abasumba abe bennyini abasumba boona omukyala nti oyo omukazi sikyamwagala afune waddembe okufuna omusajja omulala sikyamwagala namuwa ne transport agende waabwe abeere eyo kati ate ngambye omukazi bambi ennaku emukola kyemuluma tajanoonya musugu abeera naye tamukola ki wajja ew'amatovu lwa nnaku oba lwa mukwano? Tomubuulira kyakwogera muleka omuwala yeeyogerere omugole wama mukwano ew'amatovu wajjayo lwa nnaku oba wajjayo lwa mukwano?
Kubanga okusinziira mu byannyonnyola agamba nti ensi yali ekkubye ng'omusajja agobye n'agamba jangu akwetwalire. Anti nze ekirooto kyange nagamba Mukama ampa omusajja gwe naateesa naye. Ate kati gwe nafuna oli yasooka kwegamba nga ne bw'omugamba kino tukole kina anvuma buvumi genda ozimbe bajjajjaabo biki nga byanziramu. Naye ngamba singa Katonda anyamba ne nfuna omusajja ategeera nga bwe mba nkugamba kino n'okikola yes. Yoyo omusajja gwe nkola ki gwe njagala. Ate Katonda nampa ono ate nga buli kyemugamba bambi nakyaba akyagala nga lwaki siveeyo eri ku muzigo nenzija ate nga kituufu nga baneetaaga. Nange nekwe kuvaayo nengamba kanveeyo kubanga osobodde okubanga byeneetaaga obirina byonna nengamba kale tugende bwe bitebe byabeera. Biki bye wali weetaaga? Naye neetaaga omusajja ow'okwezimba. Ow'okwezimba naye? Bambi. Era kati oyina seminti, oyina ebitiiyo buli kimu. Mugenda tandika bulamu. Mugenda tandika kwezimba. Nga bw'oyogedde. Inshallah mbasabira. Allah abatunulemu mu nsonga zammwe. Amin. Kati oyo omukyala eyali eyo e Masaka ye yali akimanyi nti gwe ne Kampala gy'oli oba naye yafuna kyekango kwolwo? Sikulemba balinga mu nkwego naye simanyi nti yamubuulirako. Era kangambe nti yali tamanyi. Nawe yakwekangiraawo? Ya kubanga bwe natuukayo ne bamubuulira omanye muntu omu yatambuza ebigambo. Kati bwe natuukayo ne bamugamba nti olabye mujjawo jangu ogende omulabe. N'agamba ajja ayingira ennyumba yange naye nga sisobola kugenda kuyingira nnyumba ye. Kati n'ajja niyeetolola ku kkubo n'andaba. Yeekanga. Olina abaana? Naye n'akazaalayo mwana omu. Ebyo ebiseera. Abalungi abatulaba olunaku olwaleero tulina mwana mulenzi matovu ate nga tutandise okufundikira programu. Mwebale kutulaba, mwebale kusubscribe nga wena alina ky'osobodde okuwaayo matovu munoonyeko ku namba y'essimu asobole okwanjula mukyala we. Luli yajja bambi ng'anoonya mukyala ng'alina ebizibu by'abakyala nga bagaanye bigumiikiriza. Ati afunye abigumiikiriza munaye woofuna munno ogenda n'omuwasa si bwe kiri? Olinayo baganda bo? Gye bali mbalina kubanga abamu bali eno mu Kampala abamu bali mu kyalo. Naye omukyala omwami yagambye nti nno gwe oli gundi oli mukambwe mukko. Lwaki oli mukambwe? Omusajja tomukambuwalira omugole omulamba ate toddayo ewaka n'omugenda n'omutabukira. Bannange eno yo etutayi ali amajezeeko eri ku kitooke naye eri kuteesa. Bannange omusajja aleeta oddayo waka n'omutabukira n'omugamba wanjogeddeko ewa madaamu. Just abadde ayogerako boogezi kirungi omwana ow'obuwala munnaye n'otegeera ensobi zo we mubeerawo Bwe kiri. kati bw'aba akugambiddeko wano wendi munnaye tonyiiga. Sisobola kunyiiga. Era ffe okunyiiga kituleetera okunyiiga busonga buba butono. Nooma niweetondera munno n'akusonyiwa ekyo. Omwami ono alinayo byakola ebikunyiza. Naye nga byogere ono omusajja wa ku mutimbagano ajja kwetereza ng'asinziira ku mutimbagano wano. agamba nange ndi bwa busungu naye avaako mangu waaya. Lwaki omukazi omukambuwalira? Wali osaba Katonda kuwa mukazi omufunye okambuwala ki? Bw'onaafuna ssente ng'osooka okambuwala kati sooka okkakkani. Nze nja kukakkana. Ojja kukakkana? Tojja kuddamu muvuma? Ase muvuma. Muboggolera? Kwekuulako waya? Omukazi agambye weekuulako waya. Kale kyalaba ti neekulako waya kale ntuuka mu mbeera zange nenyiigamuuko. Ng'onyiigira ki? Kale kwale nezibako oluusi neefulukawo nenyiiga nefuluma ebweru. Ye ate ng'onyiiga Nefulumamu wabweru. Ekyo kyokka nefulumamu wabweru. Ekisiga nayo okubutaabula nefulumamu wabweru. Nefulumamu wabweru. Oba ziba ziviirako ki? Nga bakoze ki? Kale wabanga alina kale ogambye mbu otuuka butuusi n'ovaako.
Ladda wabanga alina kyali kyakoze nga oba kyangambye nga sikinsanyusizza nze nga nvaawo nga ngenfulumya. Wamma oba olina kyoyogedde oba avaako buvi yogera amazima. Ekireetera omuntu okunyiga oba oliyo kyoyogedde nekimuviirako n'avaako waaya. Lwaki obeera oyogera byatayagala omusajja wo? Wasabiriranga Katonda kuwa omusajja gw'osobola akuwadde omusajja wo n'ate omuggyako omupangulula. Nti waliwo ebibeerawo nga ebyo byayogedde ebinyiiza. Nga biki? Bitugambe yeetereezi. Ajja kujjukira nti yayogerera wano ku mutimbagano aleme biddamu. Akola biki? Ebinyiiza byakuba nti bweba bamugambyeko ekintu ate atakisansanya mu bantu abalala. Kyekyo kyokka. Abe nga akisirikiranga nga ye oba n'ebisigala mu kisenge babiri. Ya, kyekyo. Olina olugambo. Ebigambo omukazi byakugamba ati ogenda eri ku galagi n'obibuulira abantu. Omukazi ebintu byagamba ogenda ku galagi n'obigamba abantu. Toyina mmizi. Naye nsirika. Nsirika. Ayogera nnyo. Luli obadde oyogeza manyi ng'otudde nabwo oti kati kiki? Nja kusirika. Ojja kusirika. Bambi toddamu. Kale. Kale. Toddamu bambi. Enyawo. Nja kusirika. Kati olabye obadde omusito kitubuulidde nti omusajja kati ng'omugambako nga ki for example. Nagenda n'abyasanguza ku kyalo kwonna otuuka ku bbowa okusena amazzi ng'abantu byonna baabitegedde dda. Nga gonna gaasansanye dda. Amawulire agoko anikaati gonna ng'ensi yonna yagategedde dda. Kati for example nga kiki ky'omugambako n'akisaasaanya? Nga wamugambako ki mujjukize. Omulabye wagambye mbu nja kutereeza kale ategedde ensobi tujjukize. Tujjukize tusiibule abantu obudde buzibu. Nga lwalidde? Sijjukira lunaku naye waliwo kye yaŋŋamba ne mugambako ate n'atabuka. Naye sikyajjukira ekyo kye yaŋŋamba. Oba kye namugamba sikyakyejjukira naye baaba. Buganye kutubuulira. Nedda. Ekintu omuntu kye yabuulira ekyalo kyonna n'oba nga tokyakijjukira. Kyesigaliza ekyo kintu kyo. Naye bambi omukazi muyise bulungi. Mukama bakwasaganyiza. Ate sina buzibu. Sina buzibu. Ddamu otusomere ku nnamba yo nga tetunnagenda. Enamba yange eri 0785 55 92 again 92. That is my MTN number. Then my Airtel number is 0759 35 40 85. Okay. Abalungi abali ku HK Media, love is a beautiful thing. Bw'oba ofunye omwagalwa wo munnange obeera naye. Ono ye mwami waffe ani? Ono ye omwami Matovu Joseph mumujjukira bulungi namuletanga anoonya mukyalo olw'ensonga ze mpitirivu mwaziraba mbu abantu b'omunda z'abazadde ate ne mumuvuma ne mumuyisaamu eggaali omusajja omukulu. Ate kiki? Tayagala kubyogerako bibujjukiza embeera embi. Kale muzikirize mbasiibule yeze HK Media Hadija Kigozi. Assalamu alaikum. Wabaawo yenna yeetaaze Matovu munoonyeko ku nnamba ye bw'oba tomufunye osobola okuyita mu nze ne mukutuusa akabali ku WhatsApp osobola oyita ku nnamba yange. Abakuba obukubi essimu osobola okumunoonyako ne mukyala we wuno. Tujja kuba tugezaako okufollowinga app. Lwakuba nalaba luli mu comment section abantu nga bagamba oleeta couples ne tuzisondera ate simaya ne bamala simaya oba ne otatuwa updates. Banaye couples zino bwe baawukana tebampita. Naye we baba bali mu bwetaavu bankubira amasimu agabula okukola ki okunzita. So that is the reason why
nti ndeta kapo olumule siddamu gifollowinga lwansonga bano abantu bwe baawukana baba nessimu eyange tebakyagikubako okitegeera naye nga mwebale kutulaba mwebale kusubscribinga neyanzanyo bakwano mweraba